Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana mwala wa Asha nava namatovu banange olutambula oluli mu nkuubo mbu tetugenda kukasabula bagamba mbu omukyala amanyikiddwa nga Sheebah Kalungi Queen Kama omukyala ono omwaka ogwedde nga yakava mu batu finally mbu ali lubuto mbu temu bintu zamu mbu ali lubuto era saawa yonna agenda kubanga akakubawo bagamba ofumbo ye mwana banaye guno mwaka gwatandise bayimbi kuzaala omukyalo ono yatusuubiza talizaala talifumbirwa tubisuubira byonna naye mukwano finally olutambula lugambibwa mbu Sheebah ennaku zino n'engoye ennyimpi zimusiiwa ayambala biteteeyi biwanvu kwegamba akaana ke ayagala akakumire mulinga akana kali muli taagala nakambaza bugoye bumpi gweno munange nkugamba tula kaira Life Experience genda kwa tukutusaako buli kimu naye mbu banange tukaza abula